Abantu ba Ssaabasajja mwebale obuweereza, Mukama yeebale okukuuma. Mukulike eyo mu misinde, bannange mutuule twogere ku bintu bino, tubiwe akadde kubanga bikulu nnyo. Omwana Omuganda nga bamusomesa okukola emirimu, bamugamba nti bw'omaliriza omulimu ddako emabega tunuulira omulimu gwo, olaba nga gunyiridde naawe nga gukusanyusizza genda ku kiddako. Bw'olaba ensobi eyeetaaga okutereeza gitereeze. Bwe wabaawo ebitatuuse by'otolina ky'osobola kubaako ky'obikolera bimanye bitegeere, nabyo bikuwe ebyokuyiga ebikuyamba omulundi omulala. Ye nze Mulongo Mwagala omuzaana wa Kabaka. Ensobi nga bwe zityo nga ze njokeddeko waggulu awo ze nzize okwogerako, ezikolebbwa abantu obuntu nga nange mwendi ne ffenna ng'Abaganda mu nnaku 5-6 eziyise bwe tubadde tukola obuweereza eri Maama Buganda. Mu kkowe eryo ŋŋenda kwogera ne ku bitali bituufu okusinziira ku buwangwa n'ennono bya Buganda ebyakolebbwa omukyala Nnabaloga n'omwami Mayiga ku mukolo ogwo gwennyini ogw'emisinde gya Ssaabasajja egy'amazaalibwa ge. Katusooke okutunuulira ebirungi ebyabadde mu mukolo gwa Beene nga bwe gwatambudde. Emisinde egyayita baatugamba abagyetabamu twayita mu 8,000. Omwaka guno mpulidde nti tutuuse mu 10,000. Enkulaakulana erabikako nga tuli wano bwe tutyo. Si Mukenenya yekka gwe tuba ebitusoomooza bingi kwegamba nti mu mbeera eno si Mukenenya yekka gwe tujja okuwangula nga tutambudde bwe tutyo, wabula buli 7 gwonna tujja kuguyitako oguli mu kkubo lyaffe. Mu butuufu tewali kijja kutulema. Zabbuli ey'Ekikumi-33 ekyogerako ng'egamba nti laba bwe kuli okulungi bwe kusanyusa abooluganda okutuula wamu nga batabaganye, kuliŋŋanga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe agakulukutira mu kirevu kya Alooni, agaserengeta ku lukugiro lw'ebyambalo bye, n'omusiro gwa Kerumooni obuukira ku nsozi za Sayuuni, kubanga eyo Mukama gye yalagira omukisa bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. Zabbuli eyo ennyumira bulungi naye ng'ewa omuntu okwebuuza nti kiki ddala ekijja omuntu awo Mukama we yalagira emikisa. Bw'okyetegereza olaba nga ekijjawo bwa Sseruganda si nsobi ey'obutanwa katugambe oba ey'obutamanyi oba obugayaavu, wabula obuteekuba mu kifuba, obuteemenya kukyusaamu, obuteetonda. Ebyo bye bisinga okutawaanya omwoyo gw'obwa Sseruganda. Ensobi yange ng'omuntu esooka bannaffe abamu baŋŋambye nti bwe nabadde njogera mu ddoboozi eryayise ku mulamwa gwa Mukenenya Ssaabasajja gwe yatuwa okuddukirako, neekoona ku nsonga y'abasenga abasasulwa nti saagittaanyizza bulungi, ekyo nkyetonze. Kati kambawo ekyokulabirako ku basenga abo. Namuwala wange omu mu myaka eyo egya 40 nga giggwako, ng'atuuka ng'afuna omusajja we mwawule, bombi bakkiriza nga bakola obufumbo obutukuvu. Wakati mu kwagalana okungi nga batandika amaka gaabwe, basinza bonna, balima bonna, awaka waabwe balongoosa bombi, buli kimu wamu. Abantu bangi baakitwala ng'ekyokulabirako ekirungi, naye nga bwe mumanyi nti nno era tewabulawo abo ku mbaga bwetebulako musiiwuufu, waliwo abamu nga munda muli kibaluma. Mwabo mwe mwava omukyalo omu eyeefuula ow'omukwano bwe yalaba nga muwala wange oyo azitowadde oba tugaye azitoye, n'alyoka afuuka amulabirira nga yeefudde ssenga, amunogera eddagala. Bw'ayitawo ebbanga olubuto lwa muwala ne luvaamu. Era bw'ayita akaseera akatono
n'afuna olulala. Era omukyala n'amunogera ng'eddagala n'okwefuula alabirira afaayo. Ne luno nalwo nga lumaze okukulamu lukuze, nalwo ne luvaamu. Abaana baali balongo. Ekyo bwe kyabaawo omuwala n'ebba ne batandika okusaba ennyo. Era teyalwa n'addamu n'azitowa. Era omukyala n'aleeta eddagala, naye ku luno omuwala bwe yalitwalanga ng'aliyiwa nga talinywa. Obuto nga lugenda mu maaso, omukyala kwe kumubuuza lumu nti, eddagala ly'enkuba olikozesa? Ko omuwala nti ye. Yamubuuza n'ogwokubiri, ogwokusatu n'amugamba nedda olimba tolikozesa, nandibadde nkulaba. Abo be bassenga abalonde mu kkubo. Sigamba nti bonna bwe babeera, naye ekyo kituwa ekyokulabirako era ne kiwa n'okwegendereza. Bassenga abo ababeera nga basasulibwa. Omuganda kyagamba nti ssekkono tawaanyisibwa. Tewali ssenga okuggyako ssenga omutuufu. Era bassenga abatuufu abazaalibwa ne bakitaffe, erimu ku ssomo libawa omwana omuwala kwe kumugamba nti talina kwogeranga ku nsonga za bba n'abantu balala. Okusooka kimalamu omukyala ekitiibwa, kiweebula amaka ge, ate abantu abalala basobola okusinziira awo ne beeyagaliza okuyingirira amaka gaabwe n'okugatabula. Ne basenga abo okukuba ekyo bakimanyi. Tebagenda kukubulira bifa mu mayumba gwabwe. Kyebava bayiiya bye basanze ne bakomboza n'ebyamawanga amalala ne baseegula abavubuka. Ekituufu abantu abakola ebyo beetaaga okwefuga babirekera awo. Oba baagala bakole amasomero g'abakulu batwale bassenga abalambikibwa mu buwangwa be babeera basomesa mu bukusike. Abo basomesa abasika baabwe n'obuvunaanyizibwa n'omukwano. Ensobi endala gye neetonda kwe kugamba nti bakkojja si be basomesa abaana abalenzi. Ssenga w'abaana erudda eno yampa budde, naye nga be nasooka okwebuuzaako baŋŋamba nti ebintu ebyo bitambulira mu bika. Ssenga w'abaana yaŋŋambye nti tewali kika kyemalirira, nti buli kimu bakyekolera bo bokka. Bwe bityo byonna ebintu byaffe n'okumanya kwaffe okw'eggwanga Buganda ne kubeera nga kutuuka ku buli omu, ne kusala ebika ne kudda eno ne kudda eri. Kikola amakulu. Ne gye nnyongedde okwebuuza baŋŋambye ddala ekituufu kkojja yasomesa omwana omulenzi eby'abakyala n'ebyokuwasa. Ekirala era kye nnagudde kye ky'okugamba nti emisinde gyatandika mu 2011 egya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ge. Ate nagenze okulabako mu mawulire nga balaba bagamba ni 2013. Kirabika nabadde nzijjukira emisinde egyaliwo emukono eyo mu kusooka nga gino teginnatandika, naye kale naawe mu nsonyiwewo. Siteerera ddala kukikola, naye kwolwo mu katundu ako neesigama ku kujjukira kwange kwokka. Kati olugero lw'abatebi olujja mu bigambo bye njagala okwogerako leero lugamba nti anyeenyaanyeenya alemerako yaliyisa yalikuula erinnyo. Abaganda muve mu by'okuzannya n'okusaagirira. Ebikyamu bingi ebikolebwa ku nnyaffe Buganda, ffe tulina okubitangira. Era bwe tutakikola kagenderere. Naye okukikola buli omu ku ffe alina okumanya amazima. Muve mu lusaagiriro n'amansonyinsonyi. Amawanga amalala ge babbako obusika bwabwe weegali, tugalaba, tugawulidde, tugatambuddemu, era tulina ekyokulabirako ekyo. Nabo baba batandika mpola mpola batyo kimu ku kimu. Kati tewali kwegamba mu mbeera eno gye tulimu kaakati nga babba eno ettaka bakola eno bino, abantu battibwa bali mu makomera bakolebwa biki. Mulabira ddala obulumbaganyi obuli ku ggwanga lyaffe, abantu badduka bagenda mu buddu ebweru biki. Bannaye byonna bw'okitula omugatte gwonna n'oguteeka wamu, tetulina kubikkiriza muntu yenna, baddugavu bannaffe abatufuukidde ekyambiko ekyeru ekikolooni wano mu ggwanga lyaffe ku ttaka lya bajjajjaffe. Kati kanjogere ku bikyamu ebyakolebwa mu misinde nga nsookera ku bya mukyala Nnaabaloga. Yazze nate okukiikira Ssaabasajja ng'ayambadde empale. Ebintu bino byogerwako abantu mu kubeera nga beemulugunya. Amaloboozi gasooka ne gabeera ga mpola mpola, ng'osuubira nti omuntu anaawulira n'akyusaako.
naye nga ddala okusingira ddala booli olulangira baamugamba ne kunkuuka nti ekyo kibeera kikyamu mu buwangwa ne mu nnono. Awo tulaba nti si buli kikyamu nti ebeera nsobi. Kwegamba n'Omungereza agamba nti olusooka ebeera nsobi, agamba nti olusooka ebeera nsobi, olwokubiri lubeera kulondawo, omuntu aba asazeewo nti ekyo kyayagala okukola, ogwokusatu omuntu bw'addamu era n'akola ekyo ekintu ekitali kituufu gubeera muze. Kubanga omuntu wano yandisuubiddewo okwegendereza okw'enjawulo. Engeri era omukyala oyo wamu n'abaloga bwe yawaawaza Buganda amatu emyezi ng'ena egiyise bwe yagenda okuziika. Ne bamugambako nti Bugaba Ssaabasajja taziika, ng'era ne Ssaabasajja bw'ataziika. Naye ekyo tekyamulobera kuddayo. Mu butuufu yagenda n'aziikira ddala era ku luno ng'ali ne muganda we omukyala Kagere. Ate eky'abantu abalina na Kabaka obutaziika n'Oweekitiibwa Mulika yakyogerako, era si kiri ku Bwakabaka bwa Buganda bwokka, n'amawanga ng'Abazulu, Bankosa bonna bwe bakirina. Era tulaba ne mu Bayibuli nga Yesu Kabaka agaana abayigirizwa be yatambulanga nabo okugenda okuziika. Ate ng'era okuziika okwo kwali kwa mukadde w'oyo omuntu. Obwakabaka bwa bulamu si bwa byakufa. Abantu abawera boogedde ne ku kya mukyala Nnaabaloga okusunaasuna Omulangira Ssemakookiro ku ttama. Ku kino sijja kugamba nti ndi mumanya ekiri awo, naye ku mukolo ogw'eggwanga okulaba omuntu azze okukiikirira Kabaka ng'asunaasuna abantu ate kirabika ng'abeera azannyira mu butume. Kirala okubeera Kabaka na kirala okumukiikirira. Omutume alina okubeera omwekwamu. Nze kyennyinza okwogera ku ensonga eyo. Naye ate kisobola n'okubeera nga mukyala Nnaabaloga bamanyiganye n'Omulangira Ssemakookiro bulungi nga bazannyanga. Kati okuva ng'obuto kwegamba nga balina enkolagana bw'etyo. Kati watya naye nga omuvubuka ng'oyo akuddizza naawe n'akusuna nga muli mu bantu. Tulabye nga bakabaka kagani ba kings ne ba queens b'ensi endala nga babeera n'abaana ku mikolo, naye tetubalabangako nga bakola oba nga batandika okuzannyira awo mu bantu oba okusunagana mu ngeri bwe zityo. Mu Bwakabaka buli kimu kiriko enkola eziriko n'entaputa n'ennyinyonnyola lwaki, ate nga buli kimu kikwatagana n'ekirala, byonna awamu ne bikola amakulu. Kwegamba nti nno abantu bwe basoma obubaka bonna bwe baba basomye mu kikola ng'ekyo, toyinza kugamba nti ate ojja kubanenya. Bino tebiringa bya republic gy'osobola n'okukolola n'owanda ku kipapula n'olaga ensi. Kwegamba era abantu ab'Obwakabaka ekyo bakisomamu obubaka obubeera nga si bulungi. Ekirala, abantu era baatabuddwa nnyo ku kintu kya mukulu Mayiga okusitula Omulangira Ssemakookiro mu ntebe, mukulu wa Ssajja atuule. Ebiwuliddwa n'ebiwulirwa bingi nti bwagenze okuziba ng'akatambi ako kabunye emikutu ku mutimbagano, nga bwe bajjukiza ne mukulu Mayiga bwe yagamba Abaganda abali mu lukuŋŋaana olumu omwaka ogwayitaawo nti bwe munankwata obulungi nja kubalaga Kabaka. Naye wabula asooka asimbewo akati awo ng'alaga Abaganda Kabaka ng'ani. Kwegamba Abaganda tulina okwekemba ennyo nno ku bintu bino bannange, ejjoogo lisusse. Kubanga obulwa engeri ebintu ebingi gye bizze bikolebwa mu ngeri ey'okumanya omuntu nti kyakola si kituufu naye n'agenda mu maaso nakyo. Olaba nti nno abantu bano tolina kintu ky'oyinza kubayisaako kati. Era Abaganda ebintu bye muwulira muleke kubinyooma olw'okuba nga oba bivuga bulala
oba olw'okubanga obiwulidde n'obiwulira wekka bw'obala obiwulira obikubaganyako ekirowoozo ne banno ne mulaba nga ebirowoozo byammwe bikwatagana n'ekyo ddala ekigenda mu maaso mu bulamu bwammwe. Omuntu alwanirira ensi ye teyeewala bukessi era tanyooma bukessi, tanyooma na kumanya kw'aba afunye. Kabaka bwe yamala ebbanga nga mukosefu mu kiseera ekyasooka, ebigambo byawulirwa nti mukulu wa ssajja oyo yali mu kwetegeka bwe bagamba mbu ng'ategese n'ebyambalo olw'emikolo gy'okumutikkira, anti ng'owulira. Naye kwegamba nga bano bonna abantu babadde batudde wano ebbanga lino nga tebamanyi nti nno kabaka wa Buganda alondebwa wakati w'enkolagana wakati w'abantu b'eggwanga ne munsi y'emyoyo. Ebyo ffe twakula tubimanyi nti ensi yaffe eno eyabalya mmere efugibwa kuva mu nsi ya myoyo. Kakati nga bagamba nti bagenda ebyo bya lipabuliika, baleke kutabula ebintu bya lipabuliika mu bintu by'obwakabaka, kubanga eyo gye basinzira okukola ebintu ebisobwa bingi era n'okulabika nti nno baagala kuleeta buwambe bwa lipabuliika ku bwakabaka bwaffe. Naye ng'emabegako byali biwulikise ni mukulu wa ssajja omwana we yali omukama w'ettoolo. Baabyogerawo ekiseera. Omanyi bino ebigambo bagenda abantu ne babitandika mpola ne babisomola ne babireeta ne bisooka bibeera bya wansi okutuuka abantu batandika okubireekaanira waggulu ku gundi ku busolya bwabwe. Kugamba ebyo byalinga gundi emboozi yonna engeri gy'atambulamu yalinga ey'omuvubuka eyagenda okukebera DNA ya muganda we alaba oba mwana wa kitaawe, byavaayo nga DNA ye gwebodde. Naye nga mukulu wa ssajja ne bwe yandibadde nga wantu mbweza Ssekabaka Muteesa, naye ate era talina kika kubanga nnyina si Muganda, ate nga abalangira mu lulyo olulangira abantu beddira bika bya bannyaabwe. Kati omuntu bw'ati atalina kika tasobola, kubanga nnyina si Muganda, tasobola. Ffe batugamba bwe batyo, kati aba oli olulangira bakyongeremu batutegeeze. Batugamba nti atalina kika, omulangira nga nnyina si Muganda, tasobola kufuuka kabaka wa Buganda. Kwe kugamba emisinde gino girabika ng'egyategekebwa mu mwoyo omukyamu, kubanga wadde naffe ab'ebika ne bwe tubanga tukoze embaga tubeera n'omuntu alaga buli mugenyi atuuka wa waagenda okutuula. Naye kwegamba ani akolanga entegeka ku mikolo gy'obwakabaka ezo ezisitulanga abantu mu bifo ku mikolo bateekemu abalala. Kwegamba abantu bano abatamanyi na kitiibwa kya bwakabaka, ekitiibwa ky'obuli muntu abeera ayitibwa ku mukolo bwe gutyo oli olulangira, kubanga babeera balondemu ebintu ng'ebyo abatuula awantu we bateeka amaaso. Lwaki nga Abaganda mubaleka kweganga ffe Abaganda lwaki tuleka abantu bano okukola ebintu ebiswaza bwe bityo, kubanga ffe ffennyini ababeera babitunudde bw'otunuulira ebiswaza naawe era obeera oswaza. Ekirala, omuntu ali mu kifo nga Mukulu Mayiga mwe yeesibye abeera ateekwa buteekwa okumanya waakiri olulimi Oluganda, oba n'abeera ng'awuliriza ayige n'atabwabya baana kubanga ayimiridde awantu mu kifo abantu we bamuwulirira, kubanga ekyo ekifo si kyansikirano, n'olwekyo tekiyinza kutwala muntu byakumalagga. Ekifo kya bumanyi, omuntu asinzira ku bumanyi na busobozi. Weebali abasomesa bulumi Oluganda era n'abataka basobola bulungi nnyo okwebuzibwako. Kati omukulu oyo Mayiga amanyi okwogera ebintu nga ye bwe bimunyumira mu ngeri efaananamu ng'ey'oluyaaye, olusayiya na biyiiye. Ebyo ebyokwogera olulimi olw'okusaaga oludikya biki ebyo byonna n'eŋŋombogombo, ebyo osobola okubikola ng'oli n'emikwano gyo mu budde obw'eddembe, ng'oyogera n'oyogera kwega n'oteekamu n'ennimi z'endala z'oyagala ng'oli ne banneene ebbali. Naye bw'oyimirira katuuti naddala k'Obwakabaka mu butongole obutambulirwa ku buwangwa n'ennono, ng'oyimiridde mu maaso g'eggwanga, olulimi olutuufu lwokka lwe lukola lw'osobola okukozesa. Era ne ku mulundi guno yagambye nti Kabaka kitaffe bannange
oba ekyo bali kimugamba emirundi emeka. Kati ebibiina kye biraga nti obusobozi bw'okuyiga bwennyini tebuliiwo. Era ebyo byennyini bye bisinga okumulagira ddala bwali omulundi ate omukaafiiri. Kubanga ne mu Ekiriziya Yesu kabaka si kitaffe, baffe. Omugole omusajja buli mukristaayo gw'alinze. Ebyo bintu bya bwakabaka, njogera za bwakabaka, nkola ya bwakabaka. Kati okujja gwe omuntu mukulu mayiga ku bwamayiga ne weerowooza nti ogenda kubikyusa, obeera olwanyisa Katonda yennyini eyakola obwakabaka. Nate era yazzeemu n'abagamba nti Buganda egenda ku ntikko. Ogwo Mwoyo Museego. Abataka abakulu b'ebika, abatakansi, abasomesa b'olulimi Oluganda, bonna balina okumanya, bonna baavayo ne bamuwamula, baawabula dda ku kintu ekyo. Entikko etayogera yaaki kubeera kusabika bigambo, kusirikira bitasaana kuwulirwa mu lujjudde. Bwe bagamba nti bwe bagamba nti nno omuntu bw'aba ng'ayagala okugeraageranya ku muntu ng'atuuse waggulu ewasemba, kubanga eyo yentikko, ayina okwogera waggulu ewasemba ewaaki. Kwegamba bakyogera abaayiga ne tuyiga. Ne tukitegeera nti oyinza kugamba nti entikko y'akasozi, entikko ku kipande ky'ebyenfuna, naye entikko tebeerawo mu bbanga okuggyako ng'erina kyekweka. N'ebirala ebigenderako, naye nakyo era akyakiremeddeko. Kwegamba sitegeera ngeri muntu gy'ayinza kugaanira mu kifo ekyo, gaye yennyini alaba nti okusobozi bwese buliiwo. Kati katudde ku muzannyo gw'emisinde. Guno gulinamu ebika eby'enjawulo. Waliwo omuzannyo gw'ebisinde ekika kyagwo kye bayita mu lufuuti cross country. Egyo gy'osobola okuyita mbunabyalo. Egyo emisinde tegiddukibwa mu kkubo, bagiddukira mu bisegguuso oba eyo mu miti weeyo ne bayita eyo. Kwega bagenda basaza bagoberera akawaya, balina akawaya ke bakwata oba ne bakagoberera oba mu ngeri emu oba endala, naye nga tebabeera ku makubo. Kati gino emisinde mu lufuuti egya marathon gye tudduka gibeera gyakatemerero, long distance. Kati ebisingawo okusobola okumanyira ddala, kubanga bwe muba munaakola ekintu kino mulina okukikola mu butuufu, si kumala gasulawo by'osanga kubanga by'oyagadde eŋŋombo bagoberere bagambe nti gwe wabireeta. Kati ebisingawo waliwo gundi ekyo ekitongole kya World Athletics n'ekya World Marathons, omuntu gy'alina okusooka okwebuuzaako bw'amala n'atuukirira abasomesa b'olulimi Oluganda ne bakola okukyusa okutuufu okw'okujja ekigambo kiri mu kino ne bakola ekintu kyennyini. Ekyakikoze era ku bintu ebirala bingi n'abeera nga ye abyekyusiza ye yennyini. Kwega si gwe obeera nga gw'okola buli kimu, kyova obeera ng'osanga obwakabaka nga bulimu abantu abakola obuweereza mu bifo eby'enjawulo. Byonna ebyo bibeera bya mugaso okusobola okukola ebintu ebituufu ekiseera kyonna. Kati mpozi n'ekirala kye abantu kye bandyagadde, nti nawuliddeko ng'abantu beebuuza nga bagandiye abaffe ani alabako emisinde gye giggweera. Tetulabanga bantu bwe bayita ku kagwa, wadde okulaba nti oba waliwo ekirabo oba ekyekkalamu oba eky'eccupa y'amazzi ng'eweebwa abo abawangudde. Katugambe nti bameka abaamaliriza omwaka guno, baamalidde ku ssaawa ki? Kwega waliwo ebikolebwa era waliwo n'ebitakolebwa ebiviirako abantu okugamba nti ssente abategesi balyandye. Ekintu kibi nnyo mu Bwakabaka tekikolebwa, kyakuggyawo kutegeeragana. Obwakabaka tugaye nti kintu kya mukwano, tebukolera ku byakusika muggwa na bintu bya kika ekyo. Kwegamba ekireetawo obuteesigangana kibeera kintu kisobo nnyo. Abantu ne babuuza nti ye lwaki nga ssente temunnazikwasa gavumenti za kipooli
omuli ababbi abalinga abalogeeroga ababba emisana ne babba n'ekiro ne wakati awo. Lwaki buli mwaka tezizimbibwako akalwaliro akatono mu kyalo leero ne bakola mu byalo bino bibiri na buli kwegamba akatono at least waakiri abantu we batuukira okufuna obujjanjabi obw'amangu abantu ne babako kye balaba kubanga ebyo gamba nti bajjanjaba abantu ba Mukenenya ye weewaawo obwetaavu bubeera bungi era tulaba kwegamba waliwo ebyakolebwa bagundi bano abantu abamu mu Bungereza eyo nga Lord Elton John yakola awo nankani n'akola ebibiina ebyenjawulo nga bakola nga bayamba abantu bakitanga ndowooza mu Food Inspirational Living nga biri mu mawanga ag'enjawulo mu Europe nga bayamba abantu abalwadde. Naye kwegamba nti ekyo nkyogeddeko ng'abantu bakyogeddeko tugende ku kirala ndeke bamalirawo ate budde bwonna kati kambazeeyo k'emabega. Mukulu Mayiga ng'amaze okukwata Ddamula bazzukulu ba Buganda International bamuwandiikira ebbaluwa kubanga nze ebintu byonna ebikwata ku Buganda mbitunulamu ebiwandiiko bwe mbifuna mbiyisaamu amaaso. Kati bamuwandiikira ebbaluwa nga bamugamba ebigambo ebisatu Omuganda kwatambulira era nga mu kubitambulira kabeera ng'ekimera nga n'ebintu ebyo ebisatu bye bino okwesiga okwebaza n'okwetonda. Ebintu bisatu okwesiga okwebaza n'okwetonda. Kubeera kwesiga nga nsigo bwe weesiga abantu b'obeera nabo kubanga awo nabo lwe basobola okukwesiga kwegabwa oti obeera weesiga n'oluka mu bo. Ate tugenda kukwebaza byonna bye bakukolera olina okulaga okusiima kubanga okwebaza tekubeera mu bigambo byokka kubeera ne mu bikolwa. Kwegamba ebikolwa by'ebyo eby'okusiimako bye bibala bye weebaza banno ne babikungula ngozi omukwano obumu ne bunywera. Kati tugenda kukwetonda. Bw'okola ensobi ezimenya obwesigwa oyanguwa mangu okwetonda kubanga buli lw'okwata ekkubo ly'ensobi obeera weetwala mu kufa. Kale olina okuddukayo mangu mu kkubo eryo n'odda mu kkubo ery'obulamu ne weetonda. Katonda we yakutonda olwasooka naye ggwe bw'okola ensobi obeera weetutte mu kufa nga wejjawo. Olina okwetondanga nga weza mu kkubo ery'obutonzi ery'obulamu buli lw'obeera owabye. Ebigambo ebyo bye byali kandooze nti mbinnyonnyodde bulungi kubanga sazzeeyo kugitunulamu ebbaluwa naye kubanga byansigalamu kyenvudde nsobola bategeeza wano kubanga ensobi za buntu ffenna tuzikola naye okuziremerako ne bakugambako emirundi gyonna nga naye ggwe ogenda mu maaso n'okukola ebyo ekyo kye kiraga omuntu eyeebagadde omwoyo omubi. Kuba katugambe ng'omwoyo omubi gumwebagadde. Abantu bwe batyo babeera beetaaga ttaafulu yennyini. Eri abatamanyi ekyo si kyakuvuma, ffe tetuvuma. Ttaafulu Abaganda baakisala ku ttaafululaayi nga n'ekyo baakijja mu kigambo ky'Oluwalabu astagafulaayi ekitegeeza okunoonya okusonyiyibwa okuva eri Katonda. Oba waliwo oba gwampuliriza waliko n'owulira ku lugendo ku lugendo Yesu bwe yali nga atambula ng'agenda ayingira mu Yerusaalemi nayogera ku ndogoyi eyo gye yamuweeka bw'oba okijjukira emboozi eyo. Luno lwe ludda oluli mu ddembo lw'ekyo. Awo osanga Mukulu Mayiga ne mukyala Naabaloga ne bannaabwe nga omwoyo omubi gubeebagadde.
omwoyo omubi ogwo gwe gulabikira mu malala n'emputtu, okunyooma n'okweyisaawo, omuntu n'ajooga n'okuyisa olugaayu mu ggwanga lya Katonda eddamba. Ekyo kye kyatwala abantu okufuukuuza obuvo bw'abantu abo Abaganda. Era abamu bagamba nti owulira abantu abamu aboogera ebyo nga bagamba nti mwana waani byakoma. Ebyo ebiboziboozi by'Abakolooni lwakwagala kutaayiza Bwakabaka babugyewo, bateekewe eby'omwoyo omubi ebyokulwanyisa Katonda, kubanga bamanyi eby'Obwakabaka biyimiridde ku buzaale, ku butonde. Naye bw'otoyimirira ku buzaale, ku butonde nga weebuli obwo, okitegedde ogenda kuyimirira ku ki? Ku kibulaabuuza buli anajja? Olaba ensobi ng'etandikirawo mu bya Republic ebyo ng'ebintu tebikola. Naye nga Adamu kintu, nze bwentyo bwe muyita, akyali mwana wa Katonda asooka, nga Yesu bakyamulanyiza mu Bayibuli, nga nze naawe tulina bakadde baffe, era nga bwe batuleeta mu nsi nga tuli Baganda, mwana waani tasobola kuggwaawo, tebakikulimbanga. N'ekitabo ekitukuvu kigamba nti omwana omubi avumaganya nnyina, ate omulungi asanyusa kitaawe. N'ekitegeeza nti omubi anyiiza kitaawe, okuggyako nga bombi abazadde ne bo babi. Abantu kye bava babuuza buli mwana lwakoze ekirungi oba ekibi nti ye mwana waani, bamanye wa w'okwewala ne wa walungi aw'okutambulira. Twalabye emikolo gy'emisinde ng'abalangira n'abambejja abakulu bonna baagyesamba. Abakulu b'ebika tebakyabeerayo. So nga wandirabye nga bagenze okuddukira wamu ne bazzukulu baabwe. Twabalabako era nga bakulu b'ebika bali wamu, naye kakati tebakyalinnyayo. Bannaddiini tebakyabeerayo. Ssaabasajja Kabaka atwalirizzaako ng'abawa obudde abantu abo beerowooze bategeere, naye kirabika akibalekedde. Kati we tuli wano, okusinziira ku bye bawulira, Abaganda batandise okwebuuza oba tusobola okwesiga abantu bano okubeera nga basemberedde abalangira n'abambejja abato abaamujaguzo nga bokka be basigadde okuyimirirawo nabo, eyatunudde ku gundi eyo ku katuuti ako, ng'abo bokka abaana babiri be baliwo. Kwega omuntu n'olowooza n'oga nti oba kisingako, bano abannaffe bano abaagala ennyo emikolo gino n'okweyisaawo n'okubeera mu bintu bino, singa baleeta abaana abaabwe si mu bubi, kisingako businzi. Singa mukulu wa ssajja ajja n'ababe, mukyala n'abaloga n'ajja n'ababe, ne mukulu Mayiga n'ajja n'ababe. Kwega kyonna kye baagaza ebifo ebitali byabwe ne kibabugaana nga kikyasoboka kati, kubanga tomanya ebintu ebipangirire tibibeera bya buwanguzi, bya buwangaazi. Omuganda kyagamba nti ekibbe tekyala, ago mateeka ga butonde, siga nti waliwo kyekiyiiye. Kubeera kuzannyisa, kusaagira ku nsonga za ggwanga lyaffe, kubeera butasiima, abaatusooka baalirwanirira ne balikuuma, tekibeera kya magezi n'akamu, kubeera butalowooza ku baana n'abazzukulu baffe, obutayogera ku bintu bino. Ng'ate abantu bano bakiraga kaati, tebakyakweka, bakiraga kaati, tebakolera kusaanyawo Buganda. Kati abantu abamu kye balinda kwe kuwoza ensana babadde nga babyogera, olabye twabiwulira. Olwo baddemu olwatta omwami twalumanya nti mwakolawo ki? Kubanga abaana balina okubeera wano n'abazzukulu. Mmwe abalina okumanya kwonna kwe mulina mu kuggyayo kati tewakyali kyonna kyakugira nankani kyakukwekereza. Okuva mu kiseera by'amatikkira mu 1993 abantu baawanga obujulizi ni mukyala Nabaloga tava mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa II. Wano jjo omusajja yawandiika ebbaluwa Omutaka Nsindooza, ye yali ani Omutaka Nsi oyo muzzukulu w'Amazige, Kyakunsi, okitegedde, nga bonna bakyogera nti mukyala Nabaloga yazaalibwa omwami Olusimbi Mpanga. Omanyi abantu abamu naddala banamawanga balowooza nti Buganda eno bwesirika tebeera na kitambula.
omuntu bwafunanga omukisa emabega kaawo n'otuulako awali ate abatakansi bangi babadde bakyaliwo era nga kasita otuulako we bali oba okumpi ne webali ne bakuleka n'owuliriza bye boogerako nga lukakasa nti ekiseera kyonna akaalu kano kaliko nannyiniko. Tubanja oyo ne tukyateesa ye yasirisa abantu bangi ebyo Mwami Museveni yateekerawo tubanja tuteese myaka 3 bali mu kuteesa. Oyo ye Taafululaayi yennyini gwe mbagambyeko wali waggulu n'abantu baabwe kwegamba ne babeera nga baatuula ne babeera nga bataddewo ekyo ng'ekibaati ne bakuumira mu Buganda mugundi mu kulinda okwo okumala emyaka n'emyaka. Naye balina n'abantu baabwe ababawujjira obunyama abaga musirike okuteesa genda masomo nga bamanyi bumanyi bulungi nnyo tewali kye bakola okujjako okuteesa bateesa naye bateesa bongerayo mu nnyanga. Naye byataasa abantu abamu kubanga omwami Walusimbi Mpanga yali wa ku Kyaddondo era yaleka abaana abawera n'abaana balina mikwano gyabwe mingi abaana abayalira mu kitundu era ekitegeeza n'ab'eŋŋanda nga we bali bangi abaakiwako obujulizi nga bangiko. Ate nti nnyina wa mukyala Naabaloga mukyala Mulundi oba Munalwanda ekimu ku bibiri nga kitaawe yali yeetuma Mwetumi Mwami Kaamulegeya. Kaakati eyali Katikkiro ebintu bino tebyogera kubanga toyagala kuyingira mu bintu bitajjera nankani byolowooza nti biriko ababimanya abalala we bituukira gye bituukira n'omuntu ali ebbali n'abanga abimanyi n'omanya nti ababimanyi bajja kubikolako abali olulangira okitegedde. Naye kwegamba bwe kituuka oyinza n'okwesanga ngoba abantu tebabyogerako kubanga simanyi kubanga eno mu butuufu mbadde mpulira abantu b'olulyo nga babyogerako naye kanteekewo nange ekyange kye nawulira. Eyali Katikkiro Paulo Kavuma ye yagendayo n'amusisinkana omwami oyo okwogeraganya bwe waaliwo ensonga ezo ezaaliwo wakati wa maama waba Naabaloga abo ne Kagere n'Embuga bwe taata wa agambibwa mukulu Muliira we yaloopera Ssekabaka Muteesa nti simanyi yaganza mukyala we n'ebintu bwe biti ebyagenda mu maaso bwe waaliwo emitawaana egyo. Era kwegamba abantu bwe bayogera ebigambo ebyo nze nange nennoonyako kubanga oluusi ne bw'oba okiwulidde naye uyinza okuba nga tewali akyogerako. Waaliwo ebitabo ebimwandikako era nabyogera olala lwe nayogera ku lulyo olukoloni ebyamwandikako omukyalo oyo maama Naabaloga nti ye yali Lukiri yeryali erinnya ly'ettuufu Keeti Lukiri ne bwe mubiteeka mugundi mu Google mwebiri. Kati mu 1895 ndooza awo 1895 sijjukira bulungi naye kweja emyaka ebiri ekyo kyo kikakafu. Ssekabaka Mwanga yakola etteeka nga ligamba nti atalina bazadde bombi nga bazadde be bombi Baganda tabeera na bwannannyini ku ttaka mu Buganda. Kati n'eryo etteeka yalijjayo bujja kubanga ne mu kitabo ekitukuvu bwe kityo bwe kibeera obwannannyini bubeera ku ttaka lyabo Katonda be yaliwa. Kati yali Katikkiro Paulo Kavuma yalina mukyala muto we nga Mutoolo. Kati Oweekitiibwa Kavuma n'agezaako okuleeta ekiteeso eky'okukyusa etteeka eryo nga kigambibwa nti yali ayagala nnyo mukyala we oyo ng'ayagala asobole ye n'abaana be okugabana ku ttaka lye. Abatakansi baamuddamu na busungu mu ddoboozi ery'omwanguka buli omu n'awulira. Awo we waava okwanguwa kw'emboozi ng'Oweekitiibwa Paulo Kavuma oyo agenze ye wa jjajja wa Naabaloga gwe baayitanga Kaamulegeya alyoke amanye obuvo bwe obutuufu. Kati bw'abeera nga ebisaanyizo bye balonderako Lubuga wa Kabaka byefaananyiza ne ku by'omulangira ali Obuganda n'afuka kabaka. Awo omukyala Naabaloga ne bwe yandibadde mwana wa Ssekabaka Muteesa era teyandisobodde kubeera Luboga kubanga yandibadde nga naye talina kika. Engeri ab'olulyo olulangira gye beddira ebika by'abannyaabwe ate nga
nnyina teyali mukyala muganda nga bwe bagamba era abo bakinonya bongere bakinonyeko kubanga wakyaliwo obunoonyezo. Kati akavuvuumo kaali k'amaanyi ng'amatikkira gaakaggwa nti Lubuga baleese mulala si ye mutuufu. Eyakola emikolo gy'obwalubuga yali Omumbejja Ndagiro ow'Omulangira Jjuuko Erungujja Bannakyaddondo mumumanyi. Nga bwe twabiwulira Omumbejja baamusibira ekkubo ne batwalamu mukyala Nnaabaloga ku matikkira. Weewaawo Abaganda Omumbejja bamubalira Omumbejja Ndagire baamulaba nga mukyamu era baamunakuwalira. Naye munsonyiuko naye ate oluvannyuma kyavaako abantu okujja nga bannyonnyola engeri ekintu gye kyalimu. Abaganda yabanyiiza naye kati bano baaleeta balagemu ono abantu gwe baba balaba ku mukolo gwennyini ogw'amatikkira naye ng'emikolo emirala emingi egyamala simanyi ebbanga ki nga bagikola. Omumbejja Ndagire yagikola era kyatambulanga mu bantu Bannakyaddondo nga bagamba nti Omumbejja Ndagire agenda okufuuka Lubuga biki n'ebirala byonna nga bigenda mu maaso. Wabula abantu abamu bwe baatandika okwemulugunya mpola era ab'olulyo olukoloni ne basala amagezi ne batega Omumbejja Ndagire akatego akamuteeka mu kwogera ebigambo era ebigambo yabiyimirako yekka so ng'ate baali bantu bangi abali bateeka okubaawo bonna badduka ne babulawo. Abantu baagamba mu kunyumya emboozi nti mukyala Kagere muganda wa mukyala Nnaabaloga ye yategeka emikolo egyo. Kati Abaganda ne bamunyiigira Omumbejja Ndagire. Kati bano abakoloni balyoka biggumiza mu kifo kye baagenda obugenzi ku kintu ky'amatikkira ng'eri emabega tebaaliyo. Ate ye Mukulu Mayiga n'ab'e Buddu bennyini bamwako obujulizi ti bakadde be Balundi abava e Tanzania gwe kwata abantu abava ku kyalo kyo babuuze. Era naye ekikosi ky'olulyo olukoloni olujjudde mawanga bannamawanga abangi n'abagwira n'abaana baabwe mwatambulire omwo. Kaakati era kye baakola ne bamukwata ne baggyawo amannya gonna abataka ge baaleeta okugamba okugyamu abataka baaleeta amannya Kabaka kwaba alonda ani anaddira Katikkiro wa Lusimbi Jebbi mu bigere. Kaakati naye erinnya lye teryaliko era bakiwaako obujulizi bangi abakimanya. Ebyo sijja bigendamu nnyo naye bajjawo bali bonna amannya baagayuza ne basuula eri ne bateekawo Mukulu Mayiga mu kukaka akimanyi naye yennyini singa asobola okuswaza sitaani n'ayogera amazima. Naye ng'awo tekyali nti yali yakatuukawo. Baali mu ntegeka okuva edda era ne ku matikkira alabikira mu bifaananyi nga Mukulu John Katende akola ebirayiro bye biyitibwa bibye kubanga endagaano omuntu gy'abeera nayo n'eggwanga Mukama mwe yamuteeka endagaano kwegamba endagaano Katonda gy'aba yakola n'eggwanga lye n'omuntu oyo yennyini endagaano y'obulamu yeekira endagaano zonna eri abo abamukkiririzaamu. Ku matikkiro okwo Bishop Kawuma kwe yaddiramu n'agamba nti kuba yali yakyogera n'okusooka lwasooka okusisinkana Ssaabasajja Kabaka abaaliwo baakyogera kubanga teyakyogera mu kaama yakyogera mu kaati n'agamba nti eky'ennaku abantu abatemula Ssekabaka Muteesa II ate be beetoolodde omwana we. Abatebi bagamba nti jjojja amagezi agafuna jjojja n'agakuuma. Bw'ofuna ekintu mu bulimba tosobola kukikuumira mu mazima. Gye emivuyo gye tulaba egikolebwa abantu bano. Omuntu ayagala okuweebwa ekitiibwa ye yasooka okukyewa. Kakati omuntu ayinza okuva eri n'ogamba nti oba otyobodde oba tokoze eki. Naye omuntu bw'akwata ku ggwanga lyo n'alityoboola aba tatyobodde bulamu bwonna n'obw'abaana n'obw'abazzukulu. Kati bw'abanga ye teyeewadde ekitiibwa omuntu okubeera nti omuntu abeera ayagala okuweebwa ekitiibwa ye yasooka okukyewa ng'ayita mu kukiwa banne. Naye bano abantu abayisa mu ggwanga lyaffe olugaayo
ate nekibeera nikyeraze nti ze bakola si nsobi oba nti tebategeera naye bantu babi bubi. Namunundu ya Buganda eri mu kikiikizo kya Katonda eyakola obwakabaka tekitegerekeka, siga nti kitegerekeka. Bannanga Abaganda tuve mu kwejegawaza. Ate okwejegawaza kwegamba n'ojegawala paka kufa kukifiiramu. Lwaki nga tuleka ebifo ebyetoolodde Namulondo ya Buganda eri mu kisikizo kya Katonda okuwambibwa abantu abaweesa omwoyo omubi nga birabikira mu bujeemu, ate kwega n'okukola ebintu ebyeffujjo amalala munankola ki munatukola ki ate nga bannamawanga. Amawanga agakyaza abantu ebyo abamu bye bayita okwaniriza, kubanga njagala obbagamba nti okwaniriza kubeera kwa kintu kirungi, tokyogerera ku buli omu nti nyaniriza okitegedde. Kubanga n'Omuganda oluusi omuntu bw'akyama ewuwe nga tamumanyi era tamutegeera bulungi, amugamba tukuyambe obadde weetaaga kisebo onoonyaawa. Sigamba buli omuntu nsanyusa okukulaba nti bagambye nti azze kukyalira gwe ayita buyisa anoonya byakubba. Kwega amawanga agakyaza nga Buganda bweri ensobi gye gakola mu nsi yonna. Amawanga amangi gakola ensobi ekyo mu kifo ky'okubonereza abo abamu ku bazzi b'emisango ababa bajjidde awamu, kwega bakwata lumu abantu abalungi n'abantu ababi bwe baba banyiize obusungu ne babuteeka ku bonna nga kwotadde n'abatalina mbiranye. Kubanga kati ekyo kyova olaba nti n'abaana ba Buganda bateekwa okweyawula mangu nnyo ku bantu abo n'okulaga ensobi zaabwe n'okuzoogerako, kubanga nabo mu ngeri baba beetaasa nga bakuuma n'obulungi obw'abantu ababalaga ekisa n'okwagala. Abaganda ffe tutambudde nnyo ebintu bye tubimanyiimu enjawulo, naye kubanga Abaganda tusooke twebuuze tufa ki ne bannamawanga abatalina mpisa za buntu okubasirikira ne tulowooza mbu nno tukola empisa. Temuli mpisa mu kuwagira obubi, tewali mpisa, tewali kisa mu kukola. Kakati gw'ogamba nti oyinza okugenda n'okolera sitaani ekisambuka muyambeko mu mirimu gye Katonda n'akusiima. Kati kansembyeyo ensobi eyakolebwa Abaganda mu lubiri lwa Kabaka kwe kuleekaniramu ebyobufuzi by'ekipooli kya Uganda. Ekyo kyadde ekintu kisobo nnyo. Mmwe mwennyini mwatunula butunuzi nga bagamba nti Kabaka wa Buganda teyetaba mu byabufuzi. Mmwe mwennyini temusobola ebyo kugenda kubireekanira wa Museveni, era tubawulirangako nga mwogera ebya Buganda emagere. Ate nga eyo mwandisobodde okubireekanirayo n'okubyogera kubanga Republic za njawukana. Uganda yennyini eyina enjawukana ebifo ezo simanyi political parties. Abamu balooza nti party kitegeeza nange parties zitegeeza kwawukana. Njawukana z'ebyobufuzi ebigundi ebikoosi by'enjawukana z'ebyobufuzi balina ebikoosi ndowooza kati biweze 1,200 okitegedde. So nga Obwakabaka bwakwegattira wamu ebya Kaisaali mubireke ewa Kaisaali n'ebyobutonzi mu butonzi, mayiga n'empuuga amafuta baganywa ku ddipa emu. Ekintu kyabwe ekyokugaanira mu bifo nkola ya Republic, era nga bwe batibagireta nga bagisenseza mu Bwakabaka. Eyasooka okukikola yali Apollo Kaggwa. Abantu baamala kumusitukiramu nga yakamala ku Bwakatikkiro olw'obuwaze emyaka 4. Kakati ate era yennyini ye yasomesa n'ensibirwa gwe yakirekamu ekifo. Amala agende e Bungereza Apollo Kaggwa yennyini okuloopa, kubanga bano abagavana baamuleka ne bamuggyako ne bamugoba kwega ne baba nga tebamugamba nedda abeerewo nedda abeerewo. Baatuuka ekiseera nga abantu beekyaye bagavana ne bakita. Olowooza kaddugala olowooza nti no bagenda kukola ki? Bagenda bo kuleka ebintu byabwe bye bafunamu mbu olw'okubanga kaddugala ekola olusunguyire enyiize. Bagenda kuwamba baddu baabwe kubanga gwe. Naye bannanga abantu beewanika. Kakati no kye baava bamuteega ng'akwata ezimutwala ku kyombo ne bamuvumula.
bamuvumula olumanyiiro okubamanyiira kaddugala mbwagenda ewa n'abakyala mbwagenda esemanya akaaya n'ebiki mulina okwetegeera ennaku yammwe kaakati kubanga kati oba osigadde ki otandise okubeera ng'omuddugavu naye kweganga gwokolera abeeru okutulugunya ate abaddugavu abalala ng'olowooza nti bwonna osigala wekka bagenda kukuyamba ki kati ku mulembe guno Mayiga yakomyawo enkola eyo ey'okulemera mu kifo n'akigaanira bakanda mugamba nga yeefuula ng'atawulira ng'agaanirawo era temumusuubira kuvaawo lwa bulungi kati ne mukulu mpuga yagoberedde abantu bamugambye oba oli yatandikawo ekibiina ne bw'oba wekitandika nabo ne bagaana adda ebbali kati wuliriza amaloboozi g'abantu bakugambye nedda vaawo kale ekyokulya sente z'omusolo ekyo kati yoyinza okukireka kubanga ababa bakirimu muteekwa okukitegeera nti eyo ye republic ate oba yakkiriza nti basobola ozirya amateeka gaabwe kubatambulira ga bubbi gamukkiriza okubba sente z'omusolo $1,000,000 n'ekitundu akasimaako obukozi bwaki yamaze emirimu gyonna mu gavumenti yavuddemu eyo nkola ya republic era ne mu kipoli kya Uganda yekola kyova olabanga bonna bakolera ku kuwamba Obote n'awamba Museveni n'awamba Amini n'awamba Eki n'awamba nga bonna bagenda bagoberera kiri ekyabazungu abawamba mu ntandikwa nkugambye nti abatibi bagamba batya nti gy'ofuna agakifuna gy'ojja agakifuna gy'ojja n'agakikuuma kati n'olyoka olaba nti kuva ku mukalakasi omu kugenda ku mukalakasi omulala muyita mu kuwamba awo ojjukira olugero luli lwe nasoose okubagamba olugamba nti anyeenya alemerako yaliisa yalikuula erinnyo bwe babeera nga abakulembeze baffe bonna omusajja bamusuddewo oyo omukulu Mayiga bazzukulu bannange omusajja mukyamwagaza ki temulowooleza mu ebyo ebiri ku social media abamwana nti n'olwekyo alina abamwagala Dr. Besigye yabagambye wano jjo abali tebakimanyi nti abantu abo bonna buli omu alina abantu be bapangisa ne babawa n'ekisenge mwe batuulanga abali ku musaala abamwogerera ku mikutu nga buli omu alina akawunti singa 30 ku buli mukutu naye nga kizibu okukyusa ebyekipoli kya Bungereza ng'okugyawo obukalakasi ng'ekyammwe eky'obusika nga kitambulira ku buwangwa na nnono ebyammwe bakibajogeramu nga mulaba ne babakifuuliramu abajega ajoga omujega ajoga alatta wano we mulagira obujega bwammwe bwennyini kale banywanyi ono tulina kumwekuulamu nga linnyo munyenye temwongera kumulaga mukwano kubanga ye naye tagulaze Katonda we nga kyekimuviirako omwoyo omubi okubeera nga gumwebagala ne gumujogesa ebyettima ku bantu ne bagoba abantu ku ttaka ne babba ettaka okugamba ne babeera nga tebasiima nti bakadde baabwe babudamizibwa bo bennyini ne basomesebwa ku ssente zitaali zaabwe abaali abaava abanaku beppepepe temwongera kumuwa kitiibwa kubanga naye takiwadde nnyaffe Buganda omuntu oyo Mayiga temwongera kubeera bawulize gy'ali kubanga naye mujjeemu eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda temumuwuliza kubanga naye tatuwuliriza temumuwa budde wadde kubanga naye ebizibu by'Abaganda tabiwadde budde ekintu kyakola kimu kukozesa Abaganda kunyakula ssente ekintu ekyo mukikole tunyenye tujja mmwekuula nga linnyo Mukama Katonda atusaasire awangalisa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda.